ndi musanyufu nnyo okunkyazaako muzikiti guno ogukulemberwa muganda wange Sheikh Yasir Kurumba. Ebigambo byayogedde ddala bituufu, twasoma naye ensotoka ate era nga tuli baluganda. Saba Allah subhanahu wa ta'ala yamubaleetera mu kitundu kino afuuke ow'omugaso gye muli, ate era nammwe mukwatireko okulaba ng'atuukiriza ekyo lwaki ali mu muzikiti muno. Nkakasa nti abazize nammwe ebbanga ddene ng'akulembera ekifo kino, okusanga abasiraamu nga beekolamu omulimu gwa 10-10 ne bazimba omuzikiti nga gwa kalina, ekyo kitegeeza obukulembeze obulungi n'obuwulize. Nsaba Allah abasobozese oleme kuva mu nsi muno nga ku muzikiti guno tolinaako ttafaali lyo. Abagenda e Makka ne Madiina mulaba obwaguuga obw'omuzikiti gwa Nabbi. Ye yavaawo dda, naye buli agenda e Madiina wasaalira n'afuna empeera 10 mu Salemu. Naye mulowooza abaawaayo ekifo ekyo, abaazimba omuzikiti ogwo, mulowooza bafuna kyenkana ki? Bw'abanga gwasaaliramu esswalemu bweti, Allah akubalako esswala mmeka? 10 ng'osaalidde e Madiina. Eyaguzimba afuna ki? Njagala oteeka ebirowoozo wano wootudde era weebuuza ekibuuzo nti bukyabazimba omuzikiti guno ogwa kalina ninako ki? Maanyi gange ki gentaddeyo? Ekyo nsaba Allah kibasobozese mubeere nga mufuuka ekyo ekijja okusigalawo nga muvudde mu nsi muno kisobole okubagasa. Njagala kwogera mu ddakika zino ze nnina zijja kuba 15 mbate ngenda kwogera ma yanfa al insanu ba'da mautihi, biki ebigasa omuntu byalekawo nga khalida bigenda kubeerawo ba'da mautihi ng'amaze okujjulukuka. Ekisookera ddala muganda wange Omusiraamu, mwannyinaze Omusiraamu, anta fi daarin, wano wooli obulamu buno bw'osigazza, abafu bonna abali wansi beegomba okubeera ekyo ky'oli, basobole okudda bakole emirimu emirungi. Naye ate gwalina ekyo abafu kye beegomba, ate okifudde eky'omuzannyo. Obulamu buno bwe tulina essaawa zino, buli mufu yenna yeegomba senga alina ky'olina, asobole okudda ku nsi kuno akole emirimu emirungi, era nga Allah yabazizzaako bw'ati tebasobola kulekulira muzikiti, tebasobola kuddayo butasoma Qur'an, tebasobola kuddayo butasaala. Ennyumba eno kwoli ey'ensi abafu bagyegomba. Senga nzirayo bwenti, kabeere Abubakari, kabeere Umaru, kabeere oyo gwe waziika enkoowe oba ku bijja by'ewammwe, yeegomba ekyo ky'oli essaawa zino. Naye ate ffe abalina obwo obulamu abafu nga babwegomba, tuli mu muzannyo, n'esswala ne zituyitako nga tuli ku mweso, esswala ne zituyitako nga tulaba mipiira, esswala n'ekuyitako ng'oli mu byabufuzi, esswala n'ekuyitako olw'okuba omulimu gw'olina Mukama wo tayagala kukulaba ng'osaala. Anta fi naim, ebyengera by'olina yatamannaha al amwaat, abafu bonna babyegomba. Kisenga nze alina ekyo oyo kyalina, saalireseeyo walawu saa, wadde akatikitiki bwe kati nga siri ku Allah.
naye biki ebigasa omuntu ng'amaze okufa kubanga nze naawe tugenda kufa biki ebigenda okusigalawo ng'obifunamu empeera byenjagala twogereko nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadisi eri muslim hadisi ya Abi Huraira yagamba nti idha mata ibn adam omwana adamu bw'afa yenna inqata'a anhu amaluhu illa min thalatha mirimu gye gyonna gy'abadde akola gikutukawo n'asigaza ebintu bisatu nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abimenya n'agamba nti illa min sadakatin jariya saddaaka ekulukuta gye yaleka ng'okuzimba omuzikiti eyo saddaaka ekulukuta yaleka wakufu ekibuuzo kyenjagala okukulekera olinayo kyogenda okuleka ng'omaze okufa nga kigenda kusigala nga okifunamu empeera mu maaso ga Allah okirina naye nabbi yagamba nti illa min sadakatin jariya saddaaka ekulukuta yo tenvaawo muntu asigala afuna n'agamba ekyokubiri nti aw ilmun yuntafa'u bihi irimu gye yasoma n'ebeera ya mugaso nga abasiraamu bagiganyirwamu olina irimu nga wasoma ogenda girekera abasiraamu nga teriimu fitina era nga teriimu kubuza abasiraamu ilmu yuntafa'u bihi egasa omufu ng'ate egasa n'abasiraamu gye bayita ilmu yuntafa'u bihi omufu ye mugasa ki yakolera ku bye yasoma abasigadde bagasa ki baganyulwa olwaleero mulabaga nti Sheikh al-Islam bin Taymiyyah yagamba Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yagamba mu kitabo kya Tawhid olaba ilmu yuntafa'u bihi ne bagamba Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin yawandiika ekitabo ilmu yuntafa'u bihi egasa omufu n'abasigadde abalamu ne baganyulwa nga kubasomera hadisi ya Abi Huraira yajogera mulowooza bukyafa yakamala emyaka emeka mu kabiri gisukka mu 1400 akyatambula naye nvaga nti ana Abi Huraira radiyallahu anhu hadisi yajogera eyo gye bayita irimu omuntu gy'asobola okulekanga yuntafa'u bihi nabbi n'agamba ekyokusatu aw waladun salih yaleka omwana omulongoofu yad'u lahu amukola ki amusabira ngeri tumaze okusaala mu dduwa zinoga nti rabbi ghafirli walwalidayya nga boolaba Sheikh Yasiru ne baganda baffe webasabira Sheikh Kulumba baga nti allahumma ghfir lahu warhamhu waladun salih hal indaka waladun salih bw'otunula mu zadde lyo mulimu omwana omulongoofu aliyimirira ba'da salaa aliyimirira ku mimbali n'agamba abasiraamu nti qaala rasulullah n'abagamba nti qaala allahu ta'ala n'abagamba n'ekino Allah takyagala n'abagamba basaala bati essalaa eno yessala ya nabbi bw'ati bwe yasaala waladun salih yad'u lahu omwana omulongoofu asabirani omwana omulongoofu buli kyakola kyonna ye property esigalawo ng'omuzadde agigabana tolaba bwe tuze wano kusaala bazadde baffe bonna abali mu kabuli kyetukoze kino bakifunamu neewuunya ku bana baana basigala mu nsi muno ne batakwatibwa bazadde baabwe ensonyi abali mu kabuli nga tebasaala bali mu kunywa mwenge mukwatire nga abafuuba mu ensonyi nti byokola ebibi n'otalabika mu masigidi muzadde wo tafuna kubanga ye takyakola okusaala kwakutukawo naye takyasobola kugenda Makka takyasobola kusoma wadde aya mu Qur'an naye gwe bulwakuleka ku nsi kuno n'obeera mulongoofu n'oyingira mu muzikiti ne bakulabanga okutte Qur'an ogisoma nojja abantu mbubuze n'obaga nti Allah yagamba nabbi yagamba anta waladu salih gw'omwana omulongoofu nabbi gwe yagamba
lulunkana muzadde munnange okulaba nga ezzadde lyoleka zadde ddongoofu. Leka kutuuyana na bikyakwereega kunoonyeza baana riziki naye nga boonoonyeza si balongoofu. Mwenna mugamba ennaku zino tuleppuka bw'abaana naye be muleppukira balongoofu. Kubanga omulongoofu ne bw'omulekera obulongoofu oba omuwadde ekyobugagga ekyensibo kyogenda okufunamu nga naye akola ki? Naye bw'onooleka abaana emiyaayu emisassalala baliba bakuziika eri nga bo balina ku njaga, baliba bakuziika nga bali mu bitooke kibakubi ekibaaba, tebasobola nakusaalira, tebasobola nakunaaza. Ne bano abasigaddewo ba Sheikh Yasiru tebasobola balonda nti Abdu gwogenda okukka mu ntaana ate bakulaba ozze nakuziika taata olina omwenge gw'obuveera mu nsawo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Balaba Mariyamu okumugamba nti genda onaaze maama wo, enjala zokka zaalina cutex zikoma eri ziriko fuuti 3, yeetonyeetonye pini buli wamu, ku nnyindo kuliko pini, mu lulimi mulimu pini, ebiviiri abigize eri, enjala zokka agira bw'ati, zonna zijjudde zirimu omusunyi wa gita. Oyo tebasobola mugaa nti Hafsa genda oteeketeeke maama wo, kubanga n'abakungubazi bamulaba talina kyakola ki, talina kyamanyi, tasaalanga nako. Aw waladun salih yad'u lahu, omwana omulongoofu agenda okusigala ng'akusabira, ayingira mu muzikiti. Simanyiyo muffe basadde, simanyiyo mwana asaala swala n'asoma tahiyat n'atasoma ddwega nti rabbi ghfirli waliwalidayya. Atasaala ebyabyogera ddi? Atasaala byogera ddi? Oyo olese mulongoofu. Tulina abaana tuba tutebayiga okuba omupiira nga nti omwana wange najje mutendekera okuba akapiira, ono mutendese mu byakapiira naye ng'ebyobusiraamu si byaliko. N'olw'ensonga eyo baganda baffe abalungi, ebyo ebimu ku bisatu ebisigalawo ebigenda okusigala omuntu ng'abiganyulwamu, mu birala ebisigalawo omuntu n'abifunamu empeera baada mautihi au mushaf, yagula omushafu n'aguleka muki? Masjid. Abasiraamu bagukola ki? Bagusoma. N'ogula Qur'ani n'ogiteeka mu masjid. Au mushafu warrathatahu, yaleka Qur'ani mu masjid n'agigula kalwaqfu, naga abasiraamu bagisome. Qur'ani ezo zemulengera mu kabokisi olinamu eyiyo, tugenda eri ne tuzisaba mu Bawarabu ne tumala ozireeta, ate abasiraamu ne bazibbamu. Olaba ziriko ne kufuru, ye Qur'ani mugisoma ddi bwe zibanga ezo ziriko kufuru? Naye question yange ebadde nti mu Qur'ani ezo eziri mu muzikiti olinako eyiyo, yaleka omushafu. Mulowooza Qur'ani egenda kuvaawo ddi? Egenda kuvaawo ddi? Oba yagula Qur'ani n'agiteeka mu ki? Mu muzikiti. Teriyo mufu yenna afa mu bulamu buno obwensi illa wa yandamu, okujjako nga buli afudde yejjusa. Nziramu teriyo afa illa wa yandamu, okujjako nga buli afa yejjusa. In kaana saliha, bw'aba mulongoofu yejjusa ti senga akatikiti ke kali nakakolera mu kino, senga essente ze nalina nagula Qur'ani 1000. Bw'abeera ng'abadde mwonoonefu, oyo okwejjusa mimbabi awula, ate yejjusa biki? Bingi. Teriyo afa n'atejjusa. Omulongoofu yejjusa nti alina bye yagayalirira. N'oyo atabadde ku Allah ne yejjusa olwejjusa, senga Allah ozizaayo n'enkola ebirungi by'okola ki? By'oyagala. N'olw'ensonga eyo baganda bange ob'ekitiibwa,
omuntu okubanga yaleka Qur'ani mu masjidi yagigula, bakubiriza mugule al-masahif, mugule Qur'ani muziteekenga mu mizikiti. Ate bw'omala ogigula leka kukola byonoona mpeera ya kugula Qur'ani. Never forget Haji Akamada 0772 32 94 69 agitaddeko n'erinnya lye. Gula Qur'ani giteeka ogamba nti masjid Farraj waqf, tambula genda. Leka kuteekamu bisobola kwonoonera mpeera yo nga buli abikula bw'ati ajja Ahmada musajja ono bannaaye gwe ne bw'oba totaddeemu linnya lyo empeera zewa Allah ozikola ki? Ozifuna. Tuli ffenna Basiraamu okugula Qur'ani muzigule nnyo muteeke mizikiti. Qur'ani egula $1,000 naye emitwalo emeka gye tufuuya abayimbi? Mitwalo emeka gye tufuuya abaseegu? Senga wagulamu Qur'ani ogiteeka mu masjidi, ne bw'oliba ovudde mu nsi ogenda kusigala ng'ogabana. Bibyo bigasa omufu ng'amaze okufa. Ekirala binaau almasajid, okuzimba emizikiti. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaa nti man bana lillahi masjida, omuntu azimba ku lwa Allah omuzikiti, bana Allahu lahu baitan fil janna, Allah amuzimbira ennyumba mu jjana. Banange mugweyoga abazimbi omuzikiti guno, banaye temugwamu maanyi, temusuulanga mpeera gy'owulidde nti waliwo bazimba omuzikiti. Eno nyumba ya Allah, wa anna almasajida lillah, abazimbi emizikiti mwenna gye mugizimbidde mutaddewo waqfu, kyemugenda okusigala nga muganyulwamu empeera. Mbawadde ekyokulabirako ne mbaga nti abazimba omuzikiti gwa Nabbi, okusaalira muzikiti gwa Nabbi, Allah kubisizaamu empeera 100 k'oyo asaaliramu, watuulo yaguzimba afuna ki? Okuzimba emizikiti kisigalawo nga wakufu. Gw'oliba ovudde mu nsi, oli mwana Adaani, wavundavunda dda, magumba gonna geeyawula dda n'ennyama ng'ogabana. Abaziina awo nga baga nti hayya ala ssala, hayya ala ssala, ne bajja ne basaala nga gw'ogabana. Leka mbabuuzeemu ekibuuzo. Omuntu yawaayo ekifo kino, yawaayo ekifo kino we tuli, aba kubanga yateekawo ennyumba z'abapangisa, buli mwezi yalibadde afuna ssente mmeka? Yalibadde afuna ssente mmeka? Kale tugambe ne bwe tuba tugambye ekitone nnyo nti wateeka wano obuzigo bw'abapangisa zirentozi afuna obukadde 3 omwezi, njagala obukubise buli mwaka, ziba ssente mmeka? Milioni mmeka? 36. Gw'okubanga kale bakuteera ku akawunti milioni 36 buli mwaka, ssente mmeka? Ziba ssente mmeka? Ziba ssente mmeka? Emyaka 10 boyina obukadde 306. N'empeera mmeka zaafuna eri Allah? Taliiwo. Basiraamu bakyasaala, omuzikiti weeguli tegugenda kuvaawo ki? Kati okuzimba emizikiti ebyo ebisigalawo nga wakufu. Abantu balina ebintu ebibeeterawo ebiralalala be batagenda kufunamu ki? Mpeera, ate nga balina obusobozi n'akasawo ka seminti. Nabbi yatuuka n'okugeza omuzikiti n'aga ne bw'ozimba ekyenkana ng'ekisusunsu ky'ekinyonyi. Guno omuzikiti gwenkana ekisusunsu ky'ekinyonyi munene. Naye Nabbi kye yagezaako ne bwe guba gwenkana ng'ekisusunsu ky'ekinyonyi, Allah akuzimbira olubiri mu jjana. Naye nga abantu balina ebyobugagga, balina ssente ku akawunti, bazimbye ziroogi, bazimbye amabaala, bakoze emidaala, baguze emigabo mu banka, tebalina migabo ku miki? Ku mizikiti. Omuntu okulekawo
ebiri mugasa oba au hafara nahara yasima oluzzi olaba byosigala ngaofuna empeera yasima oluzzi mu byobululunkanira ennyo omusiraamu Allah bw'abanga akuwadde ssente teekawo ebigenda okukugasa ng'omaze okuva mu nsi oluzzi n'osikira abasiraamu amazzi n'osimira abasiraamu oluzzi oba ku kyalo oba ku muzikiti kale oyinza ogamba sisobola kusima mazzi n'ebbiiru y'okusasula amazzi ku mizikiti n'ekulema buli mwezi tusobola okwekwata nga famire netugaa nti famire ya Sheikh Kulumba ffe tusasula amazzi g'omuzikiti gw'ewaguudi kino kyo nekitulema nga famire au hafara nahara yasima oluzzi abanywedde bameka abanywa bameka abafunye wuzu bameka wajaalna min almaai kulla shay'in hayy omwalamu yateeka obulamu mu mazzi ogalekedde abasiraamu baganyulwa ogenda kufuna empeera osigala ofuna empeera oluvannyuma lw'okuva mu nsi tegerekisi eyo wakufu oba n'agulira omulema akagaali abantu abo beteesobola n'obagulira obugaali nakusoma ekyafaayo ky'omusajja omu yali omu ku bagavana ba Nigeria yali omu omusajja mu bagavana abagagga ddala yanoonya essanyu mu nsi muno ne limubula n'atuuka n'okuweebwa nga yasuubuza oyiro mu Asia olw'obugagga bwe yali alina naye lumu aba ali awo mukwano gwe n'amukubira essimu n'amugamba nti waliwo ddiiru kugulira balema bugaali yagamba nti ntambudde ensi eno nkoze ebyobugagga sifunanga ssanyu nali omu mu bagagga owookubiri okubeera nga nze nsaplayinga oyiro mu Asia saalabayo ssanyu n'agamba nti ne bantuusa ku ddaala nga teriiyo mukolo munene mu ggwanga okuggyako nga bampita ng'omugenyi omukulu saafunayo ssanyu wabula okulaba ng'ensaaba mu bagagga bannange n'agamba naye essanyu we nalirabira yessimu eyankubirwa nengenda okusisinkana abalema nembagulira obugaali 100 bwe nali mbasiibula omwana omulema nankwata okugulu nga bonna basanyufu neŋŋamba oba ayagala ssente nemubuuza oyagala ssente mmeka nanga asaagala ssente nga mulaba musanyufu amuwadde akagaali k'abalema namugamba oyagala ki yogera ssente zonna zoyagala naga asaagala ssente namugamba njagala kwetegereza feesiyo bwe ndiba ntuuse mu maaso ga Allah nkusabire Allah wejjana n'agamba sirabanga ku ssanyu lye nali nfunye mu bulamu ku ekyo kye nakola oba yagula akagaali k'abalema n'akabako ffe gye tunyonyeza essanyu ate yoliyo mpalana bw'onoofuuka omugagga oyatiikirire bagagga bano bajja kukuwala bw'onooyagala oyatiikirire gwe olinamu simanyi irimu ogisomeseza ebweru n'ebule n'ebweya bawali mu banne era bajja kubeera nga bakulinako ensaalwa naye raba essanyu we yagifuna yagula kagaali kaki naye ng'ensi yonna ebadde emuvunnamira we yali gavana wa Nigeria bw'abanga omwana oli mulenzi yamugamba nti bwe ndiba mu jjana ndikusabira Allah kanneetegereze feesi yo ndikusabira Allah akuwa ejjana ku kyokoze laba essanyu lye yayingiza mu mutima gw'abalema naye ng'eno yonna gy'abadde atambulira mu nkuŋŋaana z'abagagga talinaayo ki talinaayo ssanyu naye nga naggagga gavana the richest in Nigeria bw'obanga osobodde okuyingiza essanyu ly'abantu bwe lityo ebyo bigenda okusigalawo
ng'omuntu abikola ki abifunamu empeera. Oba omuntu okuba nga mwana wattu yasimba emiti egy'ebiki egy'ebibala, nolema n'okugula omuti ogw'ennusu akasanvu ogusimba mu bifo abantu bebasobola okugulya nga si gwogenda n'okugufukirira enkuba ya Allah, noga ngenda mu kyalo kangere n'emiti ebiri kasanvu si gwe gumunya n'ozimba ku muzikiti omuti gw'ebibala, n'osimba omuti abantu bebasobola okuganyulwamu. Ate ffe olwaleero abantu bebalya ku bibala byaffe, poliisi yetulamula. Oli najja n'anoga vakedo n'akironda obulunzi at least mu lujja LC gye tuggukira, abaana bo babba ffene wange tegerekisi. Ebyo byebimu byenjagadde, biki ebigenda otugasa nga tumaze okufa. Munyekere okukola emirimu emirungi, n'ekisemberayo ddala mu bigenda otugasa nga tumaze okuva mu nsi, athanaul hasan, okutwogerako ebirungi ng'ate era ebirungi ebyo wabikola. Ne baga omusajja oyo Allah amusaasire, yali musajja mwetowaze, yali musajja mulungi, yali musajja munaddiini, Allah amusaasire. Naye mulimu abantu abafa, abantu ne bamuwummula ne baga sajja abadde atumaliddewo abakyala, asiizesiize abaana bakuno bonna siriimu. Yali yose naafu, tubadde tetwebaka. Alina ekibinja ky'abaana abakuba obutayimbwa. Oyo baba mwogeddeko birungi. Omusajja oyo yaleka fitina mu duniya. Simanyi nti fitina erigwa mu kawempe muno, omusajja oyo yagiruka. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Okusigaza abantu nga bagenda kwogerako birungi. Allah musaasire, Allah musonyi, omusajja oyo yali mulungi. Omusajja oyo yatuliisanga ku muzikiti. Mulamazaani wallahi nga tojulwa. Musajja atalina wakusanga, tolina kizibu ky'omukabira n'atakuwa mutwalo. Ayambye abaana bamulikwa, yatukolera kino. Naye abantu n'ofa ne bakuwummula buwummuza ekyalo ne kissa ekikkoowe. Baga bakyala baffe bajja kufumbamu. Yazaala mu maka ga gundi, n'azaala ewa gundi, n'atagira bwakola bwati. Oyo omusajja musizi wa fitina, yakola kino, yaloga omwana wange. Mulimu abantu nga balogo. Oyagala kulogera yasirwa, nja kumpa sere mmeka, tajja kuddayo kusaaza. Mpa mu wiiki. N'amusindikira shayatin ezimmalako emiki. Gwe oli mubi nnyo. Bannange tukolerera ebintu ebigenda okusigalawo nga bitugasa nga tumaze okukola ki? Okufa. N'ekisemberayo ddala baganda bano abasiraamu bakubiriza muyige okusoma Qur'an. Muyige okusoma Qur'an. Buli yenna waali mu nsi muno abeere n'obulumi obw'okuba tamanyi kusoma kitabo kya Allah. Abantu bali comfortable basanyufu nti bakoze ssente era bazikuŋŋaanyiza, nina apartment, nina kino, nina emmotoka, kati nina ez'abapangisa. Naye Qur'an oyimiridde otya? Qur'an omanyi gisoma. Oli n'alaba n'awali akantu ka sajida nga tamanyi na kiriwo. Nagabo nate bateekawo bwaki. Kale ekyo nno osobola okuweebwamu excuse. Naye onootamanya kusoma Qur'an abudu. N'obutomanyi kusoma Qur'an. Haji ddala weetunula mu booti olaba ogenda mu mwana adaani tomanyi kusoma Qur'an. Weetunula mu booti ddala mu bwahajjati bo kaaba njigenzeko emirundi n'emirundi naye nga tomanyi Qur'an. Kale ezo ssente z'ogenda mu umura emirundi n'emirundi buli mwaka tosubwa umura ya Ramadhaani, senga oziwa omuwalimu n'akuyigiriza okusoma Qur'an, kyekyali sinze. Tetumanyi kusoma ki? Qur'an. Tuyige okusoma Qur'an. Nga ne imamu bw'aba taliiwo basobola okugaa nti tusaaze kubanga Qur'an mikisa.
Qur'ani ddagala, Qur'ani kitangaala, Qur'ani bulungamu, buli kyonna kye twagala kiri mu Qur'ani. Kati tutasome Qur'ani tunaafuna tutya ebirungi ebyo bye twagala? Empeera zokka eziri mu Qur'ani ntoko. Bw'osoma harufu emu bw'eti, ffe mubuuza oyo Seeka Yasiru, Qur'ani twagifumbiranga mu pitu. Yali ensotoka ewaffe wa Sheikh Idrisa Lubega, Allah amusaasire amusonyiwe, yatusimira omusingi gwe tutagenda kwejjusa. Mu mbeera yonna gye twayitamu tetusobola kwejjusa. Mu pitu ng'osobola okusoma buli obabikula. Ffe twalinanga kufumba, olwaleero mwe mulina matikkira. Mwana yamazeeko Qur'ani tulina graduation. Naye ffe mu P2, P1, P2 omanyi okusoma buli wamu. Ne baleeta abazadde ne bakola shukuru kye baayitanga okufumba. Tusaba Allah ekyo kye twajja eyo ne tukibonerabonera, Allah kitubaleko ne mukadde waffe oyo. Baatusimira omusingi gwe tutagenda kwejjusa. Mulwaleero abaana bammwe mubasimidde omusingi mulala gwakubaguzisa zi birthday, kubatwala mu ddekeya, kubayimbisa aleluya. P2 muli basajja bakulu, muzukuza n'okuzukuza, Qur'ani egaanye, Qur'ani egaanye. Muli nnyene ennyonyi, Qur'ani ebalemye. Mulina ne ssente, Qur'ani temumanyi kugisoma. Khayrukum, Nabbi yagamba abasinga obulungi, man ta'allama al-Qur'an, yayigiriza Qur'an, yoyo abasinga obulungi. So si nti abasinga obulungi yali e Japan ne Bulaaya, so si nti abasinga obulungi yalina akeedi oba supermarket, so si nti abasinga obulungi yalina yeekaze ettaka. Khairukum man ta'allama al-Qur'an, yabasinga okusoma Qur'an wa allamahu, ate n'agiyigiriza abalala. N'ogiyigiriza abaana bo n'otuula ne mukyalo nomugasoma wano, Allah agamba bw'ati, yatula yabasinga obulungi. Obulungi obwo ani atabwagala? Gwa maaso go ne gaba nga tegalaba ennyukuta za Allah, naye nga galaba ennyukuta eza bukedde. Bw'osoma bukedde ofuna mpeera mmeka? Mumbuulire, bukedde alimu empeera mmeka okusoma n'okuba wali n'ozza wali? Oba Kamunyi oba New Vision oba Monitor, birimu empeera mmeka? Era Nabbi yagamba nti bw'osoma harufu 10, harufu emu bw'eti n'oga alif, mulimu empeera 10. Ne tufiirwa empeera ezo. Naku olw'ejjuma mulimu okusoma Suratul Kahfi. Ejjuma naku ne lutuuka olw'ejjuma nga gwe ne Suratul Kahfi tomanyi weeri era tomanyi na kugisoma. Nabbi yatugamba muyitirize nnyo okusoma Suratul Mulk, ebakendereza obukaawu bw'okufa. Tabaraka yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, fil Qur'ani sura, mu Qur'ani mulimu essula laha 30 aya, erina aya 30, shufi'ati li rajulin, egenda kuwolereza. Abinaga Suratul Mulk, ani agenda okuwolereza? Looya Elias Lukwago Kagolo yagenda okuwolereza balooya abe tugenda okugenda nabo. Senkumba ndi company advocates be bagenda okuwolereza. Shufi'ati li rajulin, Yesu egenda kuwolereza. Oba wagikolanga ki? Naye tumanyi na kusoma. Kati ebyo n'ebirungi n'obifuna kyanga tumanyi kusoma Qur'an. Saba Allah tuwe okuyiga Qur'an. Saba Allah tuyiga Qur'an. Saba Allah tuwangaaze wano nga tuli ku Busiraamu bwa Namaddala. Saba Allah nga batukungaanyiza mu kifo kino, atukungaanye mu Jannatul Firdawsi. Tumalire obwetaavu bwaffe ku duniya ne ku akhira, atusitule madaala, atusonyiire bakadde baffe bonna abatujulukako nga Basiraamu. Tusaba Allah abateere ebitangaala mu kabuli zaabwe. Tusaba Allah abasonyiwe ensobi zaabwe, abafuulire kabuli nga bifo by'omujjana, aleme kufuula kabuli zaabwe nga bifo by'abantu b'omuliro.
tumwegalira ayi Allah naffe tuba tutuuseyo gye baatuuka atusonyiwe ensobi zaffe tusonyiwe ebyonoono byaffe tukwegalira ayi Allah tuwangalize ku swala n'ezzadde lyaffe n'abaana baffe ku migongo gyaffe gyeko abaana abali kusinza ku migongo gyaffe ayi Allah jjamu abaana abali kwawula munna abaana baffe ayi Allah jjamu abaana bagenda okuyimirizaawo essala innaka waliyu dhalika walqadiru alayh bismillahi rrahmani rrahim wal asr inna al insana lafi khusr n'aba SK Muzirimu Daawa musapootinge programu eza daawa mubagulire data mubayambeko baganda baffe bano aba SK mu kubagulira kamera basobole okukwata obulungi emisomo gino egy'obusiraamu gye bagase famire yo gwe musobola otuula ne mukyalawo n'abaana bo boolina ne mugaa katugule kamera ya SK Muzirimu Daawa banno booli nabo e Bulaaya basiraamu banne ekibiina abali e Sweden abali e Germany guno omulyanga gwa SK Muzirimu Daawa ogw'okugula kamera ngukwasizza mmwe abasiraamu abali e Sweden mu kibiina kyammwe kuba nkimanyi n'abasiraamu abali e Germany eyo chapter tugiggalewo mubagulire kamera abo abali e Sweden n'abali e Germany omulimu guno ngukwasizza mmwe mulibeera abajulizi Allahumma shahad ayi Allah julira ku nsonga eno eyo programu tubeere nga tugimaliriza ate tugende kunja nkakasa nina obukakafu tensonga mugimala nga mmwe abasiraamu abali awo e Sweden abasiraamu abali awo mu Germany nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abawe obuwanguzi abawe buli kirungi kyonna kuno ku duniya ne ku akhira bannaye katukomaawo mwenna tubaagaliza